Thank you so much. We are back. Hajat Zaituni is here. Happy New Year. Same to you, Farid. We've not met. I think we haven't. Oh, no, we haven't. Nali Germany, ngoli Jamaica. Welcome back. Thank you. Bye. Assalamu alaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Bitambula. Alhamdulillah. Kyosobola okikola kyotasobola. Tuli mu kuguguba. School fees tulebukana na gwa kibanja. Abasajja. Abasajja bavunanyizibwa. Balekera abakyala. Aje bali. Gye bali we want to celebrate those guys. N'abatali nabo batumiza dda banks. N'abataliyo nabo gye bali. Abatalina buvunanyizibwa nabo tubala. Banyumirwa obutabeera na buvunanyizibwa bwabwe. Naye nga bitambula ebisoboka. Ebikyagaanye era tukyabiremeddeko. Abatulaba alhamdulillah twebaza Katonda olw'okuba nti ne guno omwaka agutulozezzaako era tusaba agutuweere ddala n'emyaka emirala mingi. Tusaba omwaka guno Katonda agutuweeremu obuwanguzi nga bungi, atuwe obulamu obulungi. Abaana baffe be tuli mu kweteekerateekera abatemera amakubo ayongere obbawo okutegeera, okufumiitiriza n'okukuba tooki mu maaso. Baleme kwerowoozaako bokka wabula beekube mu maaso eyo baagala kubeera biki. Era twagala okusaba balina obuvunaanyizibwa ku mbeera yaffe ey'okusomesa abaana oba okusomesa abantu bongeremu amaanyi. Uganda ekola bubi. Tuli bubi nnyo mu mbeera y'okusomesa abantu. We are not educating our community. Naye nga ebintu bye tubeera ne twogera buli lunaku abantu babiwulira. Yes. Kweli bagaana bugaanyi kukyusa bakyusa abamu bakyusa lwakuba tulina community nga zikyusa mpola nnyo naye abantu bakyusa era togwamu kasita otandika okukyuka kutandikira ku ggwe bw'obanga olina kiwaloose Farida ng'oyagala okikola n'okitandika already okukyuka kutandise. Kati bali bogendo nnyonnyola ekirooto kyo obawa omukisa batwale speed gye bakola ki. Waliwo abanguye, waliwo abakyetegereza, waliwo abataakole naye nga emirimu gigenda mu maaso. Waliwo n'abatagala kumanya. Waliwo abanyiivu, waliwo nga oli bwakulaba omukola bubi. Kati ate oli tayinza kuba kwagendayo. Tasobola kuba nga ali ku bintu ebyolowoozaako ennyo ate nawe ojja kuggwamu amaanyi. So tulina abantu bano omwavu omu babiri ng'ensonga bazitwala nga nsonga era bo ne basimbula. Bakulu era gye bali. N'abalala tubasabire. We continue nze era ndooza nsiiba nkugamba nti waliwo ky'osobola Farid, waliwo ky'otasobola. Ate ky'otasobola si bulema wabula tokisobola busobozi. Naye olina ky'osobola ekyo ky'oba okola ky'oba olemererako ddala. Tukusiima okubeerawo wano by the way. Tuli basanyufu. Ate muwe tusinga okusiima abajja ne mugabana n'abandi. Tuba basanyufu bw'owangala n'omuntu omwaka ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu. Omuntu oyo aba munene gy'oli. Era abantu tubakubiriza nnyo nga bwe tugenda mu masomero naddala abasomesa baffe ababeera mu masomero ewiiki emu omwezi gumu taamu emu n'ogenda mu ssomero eddala. Of course amasomero galina ebigatawaanya naye oba tuvumiriyeekooko wakiri okole bukozi mikwano nga tokoze ssente naye ekifo kye kikolemuuko emikwano. Omwana abeereko nawe emyaka 3. Omwana gw'osomesezza emyaka 3 oba oli awo ali kuyita omusomesa we naye gw'osomesezza ettaamu aba talina kyakuyita. Weewaawo tugende straight mu mboozi y'olunaku. Amasomero geetegese okureceivinga oba okwaniriza abaana baffe baana amasomero tusuubira nti balowooza beteefuteefu naye ekituleese wano olwaleero kwe kukubaganya ebirowoozo oba tukole kye tuyita checklist nti singa olwaleero tulina ebintu nga 10 amasomero ge bandibadde nga oba oli awo babitunuulidde buli omu atunuleko agambe nti awo nno ndi bwe nti awo ndi bwe nti awo mbadde nkeerabidde kubanga buli omu olwaleero essomero oba teriina desk oba teriina basomesa lyo ligguddewo. Naye twagala okutunuulira ku bintu obaolyawo ebyandibadde bissibwako essira bibeere nga bikyekingibwa era n'abazadde abali mu kunoonya amasomero g'abaana
wakati abaana batudde P7 abaana bagenda ebya senior 4 bijja nti bw'oba ogenda okunoonya essomero waliwo ebintu ebikulu ebyetaaga okwetegereza tekirina kuba bizimbe nga birina langi oba oliawo ng'emasamasa naye tulina ebintu eby'enkizo ebikulu ennyo ebyetaaga okwetegereza. So amasomero twagala mumanye nti abazadde abajja bino bye banoonya. Ekisookera ddala abazadde bayinza okuba kino nga tebakinoonya naye essomero olwaleero nga omukulembeze oba bannannyini masomero batulaba olwaleero mu holiday eno gye tuyita December holiday oba long holiday niyenze kiki ekinjogeza so abantu bayinza okugamba ayogera ngaani nga muzadde ayogera ngaani olwaleero kankyuseko mu ngatto kankyuseko tunulira ngatto kankyuse engatto nze Zaituni Kakyama ndi mukyala musomesa nasomesa mu kibiina ebisenge ebina okumala emyaka 6 era nensomesa okuva mu classroom teacher nze naliko classroom teacher naliko head of department naliko matron yes naliko matron naliko senior woman awo bisobolera ddala kyesaabeerako mu ssomero deputy naye naliko omukulembeze w'essomero head teacher. Yes, I've been a head teacher. Kati olwaleero I am a member of a number of schools board of directors. Amasomero njagala okutumira ku masomero gange, njagala okutumira ku Green Light SS, ntumire ku Mpigi Light College, ntumire ku Rama Islamic Center, yona orphanage center, faida bobo ine bintu byogaba otuleeta abaana bano. Erinakuwaddawo bbira teri wala ali mu bwana buto, ajja tayagala nnyo obwana obuto. Nina Answar Islamic nina nani amasomero gawerako nyinza obutagamenya. So bwe njogera bino olwaleero nabyo mbyogeza oba oliawo okulaba okwenjawulo. So twagala okugamba amasomero gonna olwaleero by this date 1st February ng'abaana bagenda kutandika nga 6 olina okubanga meetings zetuyita board of directors or board of trustees or school management committee nga zitudde nga zimaliriza. So somero gwe atulaba olwaleero, you are a director, you are a head teacher, you are a member of the board of directors. Balina okubanga batudde oba oliawo emirundi 3 mu holiday eno nga balambudde ku ssomero nga balikebedde ne balifuukuula balambula ki exactly kulaba bo bisaawe babisaaye kati waliwo okubanga twagala kuteekawo kisaawe nga tekyaliwo nga tumalako omwaka naye nga twagala tulabe nti akapuloti kali oba twandikafunye tuteekewo ekisaawe bakiyinza okubanga kyekimu ku bulema bwaffe ng'essomero nga kyekikola nga ne parking so that abazadde tebajja ne batawaana no parking. So board of directors omulimu gwayo etunuulira ebikolebwa mu mwaka. For example, essomero nga likulibwa head teacher tusobodde kufuna biki, tusobodde kuwangulawa, ate obunafu bwaffe buliwa ng'essomero. Era board of directors etuula n'emenyamenya ebintu ebyo ne tutunuulira ennyo essomero ebitaliimu, essomero bye litalina, nti abasomesa emisaala tegyasasuddwa, nti abaatuwa emmere batubanja, nti abaana bafulumye tubabanja school fees 50% n'ebirala ebyenjawulo. Ripooti eyo eba yaweereddwayo head teacher. Tubabuuza bannange ripooti head teacher yagibakwasa, ye ripooti mwagitunulamu ematiza kuba tulina abantu nga boodi ne masomero gange ago gemmenya agamu nga boodi teyatudde naye tugenda kuggulawo ttaamu, tugenda kukola ki nga boodi temanyi. Board yesalawo. Board is the board of directors. Board tesalawo wabula erungamya. Ate era essomero lyerironda abantu berirabye nga bankizo abasobola okulibiyambako mu bintu ebyenjawulo okugeza ku byamateeka, ebya discipline, ebya academics, ebyessente, essente zinatambula butya. Head teacher oba ne nannyini essomero oyo atera okuba ow'enkizo nnyiniryo ddala alondayo abantu mu banne n'alonda omuntu nti oba looya ng'agenda kumuyamba muko mu legislation amateeka ebintu by'amateeka ebyo n'alonda oba politician ng'agenda kumuyambako oba mu publicity oba ki abantu ab'enkizo yaba abeerondedde. Batera okuba abantu abamu babeera 8, 10, 12, 15 ne batuulanga nga baluŋŋamya nti Hajat Farida abaana bawummula batya nga tubanja essente school fees 60%.
kubanga essomero ssente ezisinga okulitambuza ziba zimu school fees. Kati awo ne bagamba nti kati ne tutuula ne tutema entotto nti tukoze tutya abantu bano bajja mu ssente zaffe. So emirimu mingi naye nga mikulu era kuba kulungamya tebafuga wabula balungamya titutereeze wano mwebale wano tunyonye tugende tunyonye ku ssente tugende tulumbe ku gundi oli kapuloti kali akatuliraanye tetusobola kagula n'ebirala bwe bityo. Okirabe kati tubuuza olwaleero essomero nga ligenda kuggulawo on the 6th abamu batandise dda n'obayingiza kubanga tulina amasomero ga theology abaana bayingidde naye boodi yatuula ensonga mwazikoledde pulaani kubanga buli lwe mutuula mukola komiti nemuga nti eno komiti ya welfare y'abaana eno komiti egenda kunoonya school fees eno komiti ya publicity era eno holiday ebadde yakunoonya baana ya publicity era mubalabye ndoza ku TV babadde bangi bwe balaga swimming pools batalina ne balaga tezibaayo batono abazirina simanyi lwaki amasomero galowooza nti bwe tulaba swimming pool ku TV nti bazadde bimwagala tujagala naye ate okugiterayo nga teriyo era oba ofiirwa kuba bwe namuleeta ng'anyaga pool sijja kuwangaala bulungi naye eno holiday yakunoonya baana yakunoonya basomesa olwaleero bw'obanga waggalawo omwaka ng'abasomesa baabamu baali bagenzi abasomesa bo baaba olwaleero tebakyatuulawo takyakutuulirawo kimu bibiri akubanja omwezi ogwo ng'agamba wano nno kuli okugumiikiriza okwo kugenze kukola kikukendera naye ate era n'abantu abo banyini b'amasomero era balina engeri gye banyigirizaamu olumu kati weesanze nga abasomesa bagenze kati essomero olwaleero eriggulawo bw'obanga walina omusomesa owa for example French oba wa Luganda oba wa Arabic nga yagenda yakomyewo bw'oba olina metroniwo nga yagenda wamuzizaawo bw'oba olina nurse nga yagenda yakomyewo abantu abo wabadde obaleeta wabasengejjeza bulungi did you screen them kubanga twafunye omutawaano olw'okuba nti essente entono resources zakendedde twesanze ng'abantu baleeta abantu mediocre staff kasajjoze ekifo kasitateekawo namusalirako ne ku sense exactly omuntu ng'agwa mu ssente ye zayagala okugaba kati katusooke tumulemu Hajat Sai tugeze buli kimu kidiscussingiddwa board of directors kiri fine they are ready to open biki omusate byaba atunuulira ng'atusalawo essomero kiri atwalamu omwana tukomawo please don't go away. Bisinga obulungi naye nze bwe mba nga mpa amagezi era nze bye nnoonya mu ssomero ekisookera ddala tunoonya kye tuyita security obutebenkevu bw'essomero obukuumi kwegamba okukendeeza kw'obulabe eri abaana baffe kubanga waliwo ebiteebereka naye waliwo bye tusobola okugema oba olyawo era ŋŋamba nnyo abantu nti essomero tulirabira ku geeti essomero tulirabira ku geeti olumu teragamba ekipande the sign y'essomero etera nnyo okwogera ebimu ku bikulu mu ssomero naye bwe tumala okufuna ekipande nga kikulu waliwo amasomero nga tegenda na bipande otuuke wa booda bange gundi tuterewo ekipande naye bwe tutuuka ku geeti ennyaniriza yaffe ku geeti abasirikale abakuumi abo ku geeti nga baba bakambwe tulina nno abakuumi nga bakambwe naye tulina amasomero ng'ogwe weeyingiza noweebulira gy'olaga bwe weeyingiza n'opaakinga emmotoka yo n'ojja n'ogulawo geeti n'oyingiza emmotoka n'ozzaawo geeti ago galeka gali Kenya bino byenjogera biri wano kitegeeza n'omwana asobola okweggulira nazzaawo anti kati tusoma oli mu kusoma mbeera tonnaba kuyingira bannange egeeti y'essomero tevaako mukuumi okuva mu holide paka mu holide kubanga abantu abanaakola obulabe ku ssomero lyaffe anytime basobola okuyingira basoma mbeera eri ye asoma busomi mbeera nti asikaali sawa bwezi aba agenze mu kiyungu kufuna mmere kageeti akatono kaba kaggule geeti bw'oginyeenyaamu bw'oti eggulawo olujegere bateekako lwakiwanyi tekuba kufulu oba bitegeera asikaali munafu tulina baasikaali nga be basinze okuyingiza ebintu ebyobulabe mu masomero
kasalawo omuzadde nga tandika okwesesa katero kakyayi tulina basikari nga be bakonaivinga n'abaana ne babatolosa bannange mu kimu ekikulu ennyo ng'ate kitwalibwa nti kinafu ya sikaari kubanga sikaari ye feesi y'essomero gwe tusooka okulaba era olutuuka bw'atugamba nti tusanyusa okukulaba hajja titusanyusa okukulaba olina engeri gy'otandikirawo okumanya nti ntuuse naye otuuka ku ssomero nga sikaari ali ku karediyo what do you want tafanayo nina ennaku ziri nayingiddemu nga balina akayumba bakateekawaawo nayingira neggulira nenyingira ba bino byenjogera bannaye tetwogera mu bwogezi nenyingira nentambula bwenti mba ntuuka nga wali mu kayumba mba ntuuka mu maaso nga wali nga like 50 around a half a meter 50 meters nyabo nze bwompita nyabo sitera kwangu akola ki kuba nyabo bangi mu nsi sitera kwangu akola ki takumanya erinnya omala kimpita mirundi 3 nenkyuka ayita no board member gwayita tamumanyi ayita board member naye bwe natuuse kuba ate ffe kati bw'oba ozza obikola obigenderedde okonkona neweggulira n'otambula mpola bwentuuka bwenti asikari nampita hajjati anti olina okuwandiikako wano bannange amasomero lwaki muyina ebitabo ebivundu ku geeti zammwe sincerely a book of 10,000 shillings kyokka abantu bagenda kukwasaako engalo zaabwe basikali tebaba na peni babeera ne peni enkutufu hajjati fenno bwetulanga obusungu obutono bannange ebintu waliwo ekintu kyetugamba the first impression is a lasting impression nina ekintu kyenfuna kyotagenda kunzijamu ate nyinza okuba oba olyawo nga sobola kikunnyonnyola naye olina akafu kantu konfumitangamba nze nina experience gyenafuna muwalaye nga mutute kusomera saaterera paka nga mujje kusomera eri nga kivudde ku ate nga kyava ku deputy head teacher tekyali ku gate of course baali bakambwe naye nga nkitegeera abafaida tunakimalayo nekino kuba kati tukyali ku gate baali bakambwe bali naye nga sibanenya because baliwo okuuma abaana baffe ate yali kiseera covid awo ndoza nga naatera okutandika but fena twali tetumanyi nti ajja naye ekyo nakireka but head teacher nga tamanyi engeri gyakukwata saaterera paka ngaomwana mujje kusomera olw'okuba nti we are in a social business tuli mu business y'abantu you do not take any individual buli muntu akwatagana ku ssomero lyo ali munda ajja external and internal we don't take those people for granted kubanga tomanyi nzize naki tomanyi nzize nabaana ki tomanyi nzize na sente mmeka wabula am just a partner nyingidde so bajjayo ebitabo ebyo ebivundu peni nkutufu asikali nakuwa peni nga tekola nogamba ono omulimu gwe kukola ki tasobola nakebera nti peni tekola n'omubuuza nti head teacher namulaba talina na idea simanyi oba mwali oba talinajje nasooka tunaba ti oyagala ani ali ku mukama we because now this is a shop too nga bola abantu abatunda bwe tuzze nga tubagambako tozannyira ku muntu ayimiridde ku dduuka lyo mwebaze na bwebaza kubanga asobola obutagula naye nga alina agenda gamba omuntu ajja agule so tukugamba nti asikaali masomero mmwe mutereeze entrance yammwe because when I step into the school kyensooka okulaba bwe tuyingira mu masomero olwaleero nga holiday yina etambudde akabanga nga mukyalina ensiko mukyalina ensiko ebiveera bikyali buli we biri amasomero ze gensinga okubeera part of gayina emizikiti omuzikiti gukyalimu Qur'ani enjulifu emisaala gyayulikayulika nga emisaalo kale bwe guba muyulifu tugulabe nga guli muyambeko bannange ebitabo ebyo ebiyulifu ani alina okubijja mu shelves ezo ani alongoosa masjid ani alongoosa shelves ezo ezigendako engatto holiday ennamba emyezi egyo naye nga bateeseteso tebasobola nakulongoosa madirisa anti balinze abaana be bakola emirimu egyo nedda anti baclianti ffe tuli mu kuyingira
ng'abaana tebannaba kujja okirabye kuba abaana balina bongeramu kati tuba tufunye personnel tuba tufunye abagenda okwongeramu amaanyi naye wano kuba buli ayingira alina kyaleeta mu ssomero lyo buli ayingira kati bwe nnyingira bwe nti Farida mu ssomero olwaleero ka compound mukateeseteese ebinaabiro abazadde tovanga mu ssomero n'otagenda kulaba mwana wo gy'agenda ku tugiyita those are private businesses omwana wo gy'agenda okubanga ebifo bye twettanira ennyo mu ssomero ye classroom kiyungu n'ebinaabiro omwana gy'awangaali kati waliwo amasomero nga tegakkiriza muzadde to go beyond a certain point okulaba omwana we gy'asula. Thank you very much. Era twagala okugamba amasomero bwe munaaba nga munaakulaakulana mugenda kukkiriza abazadde in a formal way mukimanya nti omuzadde alina bw'ayingira naye ekigambo ky'okugamba nti omuzadde tayingira mwana we gy'asula ntya mukweka ki kibeera fomo nga si buli nti buli ajja akola ki buli ajja yasaatuuka obusaatuusi naye tubeerewo n'embeera nga bwe ndeeta omwana wange olwali tubaleetera obwana bwaffe ka first born katudde P7 kayingira senior 1 tekayina kye kamanyi abadde mu ssomero ly'abaana 4 ayingira essomero ly'abaana 22 omutima talina nga maama we yeetaaga okutambula naye bambi amutuuse ku kitanda omutima gumukke amwalirireko ku buliri amugambe mami mpulese wano okusoma naye ne mutugaana okulaba abaana baffe gye basula abaana be tuzaala ate jjukira okutuuka omuleeta oba omaze osasula fees ne bwe mba sinnaba kusasula because different arrangements tulina omuzadde olwaliro nga abazadde batalina ssente mwagenzeeko ewa head teacher okutuwa payment plan bakozesa program yaleero nakyo kikulu amasomero gano gayimirirawo ku ssente ezo bw'otazibawa naawe obeera obakotogedde services zigenda kubeera obanje ng'olina kwobanjiza naye tubasaba bannanga bateekateeka amasomero kuba tetwabatuma ekintu kino kikubeera muli nga gwokyetaaga n'ogamba kankikole naye olwaleero bwe mba nga nnyingira essomero ly'abaana 2000 Farida nga lirina ebinaabiro 10 ebinaabiro bimeka ng'abaana bateekebwa balina okuva mu prep ku makya banaabe bagende mu classroom nga temulina mataala tebalina mataala amasomero galina enzikiza mbwe ebisiyaga nze baba bwe baboogera ku bintu ebimu siriikirira bwe nti kubanga ze sikyamuka sitera kukyamuka naye bwe tuba nga twalabye abaana balina emize egibajjira mu masomero omulimu gwaffe nga ababeera nabo kutangira nti abaana bano bwe twali mu secondary tulina abaana bwe banyiganga omanyi bufensi obwo obwagone bwa mesh babunyiganga ne babunyiga nga bajja lab stools ne bajja lab stool ne bagireeta ne bagiteekawo ne balinnyako ne bakka ne babuuka ne bafuluma mwakebedde ebisaakaate byammwe is the perimeter wall enough kubanga omwana batangira mutangire bannange omwana asoma batangira mutangire kubanga stage bambi gye balimu stage ya mutawaana kyonna kyomulekedde nga kiggule agenda kukikozesa so security y'abaana baffe asikaari perimeter wall health security essomero lyonna lirina okuba ne perimeter wall bwe tuba tetulina perimeter wall eya 99 oba eya bulooka katubalabe ngaera mulina kyemutaddewo ekiraga nti wano tewayita kyova laba nti twabeeranga abantu babeeranga obubugundi buwayameesha obwo ne kagenda nga kayitako mpolampola ne tulaba nga tumazeeyo kubanga omwana buli lw'otamusibirayo tasobola kubeera munda oba okirabye tulina dormitory security abaana bebba abaana babuza ebintu abaana tebabeera na bintu essomero olwaleero nga muddira abaana ne mubateeka mu ddoomu abaana 3 nga bali mu ddoomu ya mita 100 tutegeera nti essente banneeti resources zitawaana naye tutera nnyo okukubiriza abantu tugaaye kye tusobola kubanga ssente zino yes tuzaagala naye abaana babanno obatadde twakiyitanga kikoko nga ddoomu eva kuno paka kuli
bonna bali omu bali ku triple ate zenyize ziri bwe ziti kwegamba omwana naakula ng'obwongo bwe buli bwe buti talina bw'aba ayagala okwepaadinga talina nawe yeepaadingira banange security because we have emotional security tulina physical security tulina health security tulina this like the social security naye omwana talina nawe asiriikirirako bw'ati nagamba kampumuleko olw'okubadde omu eri bweti onoonya w'oyita tutambula mu masomero ng'omwana talina na siringi baatinga werireka ekibugumo kyonna mu Roma. Farida kati era simanyi kubanga oyingira ddoomu y'abaana nga misana budde bwa misana naye nga tosobola kulaba wali ng'ekutte bweti wabula tuli mu kulwanyisa mize tuli mu kulwanyisa biti tusibye rombe toziva kuno paki tuli nga ddoomu bagassa obutanda kano ne kano ne kano ne kano kati abaawakati bayita wano okitegere kyengamba obutanda tekaba bwe kati ne bateekawo n'akalala ne bateekawo n'akalala kakitegeeza kino ekitanda ekyawakati bo tebalina corridor kati waliwo abayita wano kyokka waliwo case already waliwo case oba eriyo piro eri ku kisenge abaana ne basula ne panty pegs nga emuli ku mutwe bweti nkubiriza nnyo abantu kwegamba abaana bano kubanga ye ssente tuzaagala naye product gye tuli mu kufulumiza community eno ddala is it the product that is going to help this country kubanga mungu asobola okuteeramu ddala omukisa abaana ne bajja environment erina effect ku mwana ku performance not only in school but even out of school after school olwaliro abaana emitawaana gye balina mu bufumbo giva mu mbeera eyo omwana bw'abanga Farida tamanyi nti omuntu oba asobola okwebikkako for example agenda kunaaba naabanga bamanyira kweta kugamba talina privacy bw'abikula keesi ye waliwo agirabamu panti ze buli omu azimanyi buli omu akwata kyayagala kubanga ebiso nabyo birina bambi bye bitusomesa anybody can put on anybody's slippers anybody can ne tawero oli akwata taweri ya munne because twabatadde mu mbeera eyeya nti buli lwogezaako obeere ng'okola kakakuuni akako gwogenda okunyigirizibwa so ng'omuntu yeetaagamu oko ka private kasika Farida buli omu akeetaaga ne kati abaana obulamu bwabwe buli open nnyo omwana ali exposed to everything ali connected to everybody talina busobozi bugamba nti oyo tankoonako olwayo osobola okuba nga omanyi baba twaffe twawangaya amasomero ng'ebisiyagamu ebiri naye ng'omanya nti those people have bad manners nga kiri innocent osobola okukola ki ogamba nti kanfune engeri gyenkola kize gyenzira kuki so somehow you were able to like nga biri eri wala naye olwaliro ddoomu ng'eri staffed bwetyo how can you even be able to avoid rubbing shoulders with certain people kati omwana n'atuuka okufumbirwa olwaleero nga talina boundaries talina borders kyovala abantu they are expecting they are demanding bye batagwanidde nakugwanira lwaki tompa lwaki tewampadde kino yeegomba ebintu mu ddoomu wabeeranga mu dormitory yo nga keesi yo osobola okugigulako katono bwoti twalina abaana nga kyotayagala balabe nga tebakiraba naye kakati obeera n'ogulawo keesi nga akuli waggulu ali bwati amanyi olina apeta bwati amanyi olina sukaali bwati alina ki tosobola kusaba bwe bakugamba nti mpa ku sukaali oba anaatera okugwa mbamulaba olinamu akakebe akasigaddemu that is a terrible life that we have prepared for our children nina essomero lye nakyalamu liri Katende awo sibana ba standard bakyagikuumi bo balina ddabo dekas balina abaana aba babiri ku katanda naye ate abaana ne babawa corridor nga corridor eri etegeerekeka nga tebakkiriza na case ku buliri tebakkiriza case balina provision case bwe zikola ki tulina amasomero nga gagoba case ezebibaati case zonna nga bazigoba abaana bateekamu kyebintu you come with a luggage bag portable luggage bag kubanga essomero lirina provision y'ebintu ebisinga obukulu uniform bazikuwa ebintu tebisookerwako mufaliso bagukuwa amasowaani gabeera mu kiyungu so omwana alina ebintu byateetaaga oba tebaagala ngoye naye olwaliro essomero gwe okyatusaba n'olweyo mukyatusaba enjeyo
omuntu tetulina motoka atadde keesi ku boda ataddeko omufaliso ku boda ataddeko omwana ku boda alina okujja ne squeege yeki ogwo gu squeege guno ogugira bwe guto gusindika amazzi anti gwe guliko kati ne gulwagero mukolaki oba ozira squeezer akati akasindika amazzi manyi mu programu yaffe oluganda oluzungu tusobola odukubiramu embogo naye omuzadde olaba omwana Farida obayitako nga bamuleeze ku piki omwana wa buwala bamuleeze ku piki stokisi ye mutaasako ekoma wano ekisambi skati ekoma muno ali mu keesi wakati boda ali wano ali mu keesi wabula akutte n'emiti nandibadde nondowooza nti essomero ery'olwaleero era bino era nga bikolebwa board byandibadde lisobola okukondeesinga obuntu obumu obwo obutonotono ne bagamba nti bannanga ebintu kati squeezer bwengireeta ne bannanga balle 14 ne bayita squeezer nga ziddawa nga tutwalako mu kikubo obuuziza ekibuuzo nti tulina ebintu ebikolebwa nga oba oliawo bijja n'emikisa mu masomero gaffe otusabye enjeyo 10 mmeka n'osaba squeezer 10 mmeka n'osaba rimu 10 mmeka naye ng'abaana tutuuka ne tubuuza nti how many papers have you sat agamba miti bannabatuwayo testi tulinze end of term tetunnaba kukolayo ki nga tannaba yadde okukozesa quarter over rim so ebintu bino bigenda bimalamu abantu amaanyi mu masomero naye ng'ate abamu babyogera n'obyogera so tugamba nti tubeere nga tufaayo tubadde ku security ne tugiramu etuvaako okaawo nti tufeeyo tuteeketeeka abaana nga bwe bayingira abaana bwe baba bayingira tuteeseteese nti batuukira wano who is receiving who is checking who and for what n'otuuka ku ssomero Farida olwaleero ng'osasudde school fees Mungu aba akusobosezza ne bakugamba nti omwana tagenda kuyingira talina rimu talina rimu rimu ze mukakasa nti temuzikozesa nga bakambwe base nga bakwa ye abantu be mututeerawo batu receiving bannange are they the right people are they giving the right image of the school ng'otaddewo omusomesa kubanja emyezi egyo otaddewo omusomesa bamukyawa muholidde maama ebyo nayo bireeta ku ssomero anti kati this is a social entity ekintu kyonna ekirimu abantu tugambe you don't take people for granted gwe head teacher bw'oba wawulira nti gundi yanoba oyo tayaniriza bantu kati obuzibu buli kuba nti tewawulira bw'oba tukwa kati anti era kye bye birina okubeera mu holiday abasomesa bo bagoberera ku gundi oli otya muli mutya bw'oba outsourcing number board bannaye wakiri bafunira emitwalo 10 owange twafunyeyo 10 jangu oli kime n'obeera ng'oli in contact naye abantu abareceiving abantu ku get ne tusimba layini olowooza jjaamu ono ava ku kinga amasomero gatandika tewali avaawo it is simply of mismanagement of schools ani agamba nti teeka ffenna tulina ku reportinga ku Sunday buli mwenna amasomero oba ameka ge bawogera mu Uganda ge tulina nga ffenna tu reportinga omulundi ogwo omuntu olunaku lwaleeta omwana ku ssomero ne lumufuukira geyeena alwetegekera abaana babeera ku tensioni abazadde ne babeera ku tensioni so nga ebintu bino tugenda tubike bantu kama naye mumanyi senior 1, 2 and 3 beba bajja ku bareportinge ku Sunday okay senior 5 and 6 bajja ku lunaku bweru titewali agenda kuggala wasomero ng'okoze ekintu ekyo wabula oli mu kulabirira ba clients bo oba ngoyize nga situnaba nakuva ku security bannange tuyingira ku visitation n'oyingira essomero ng'okakasa nti bwe waba waliwo omwana wo ng'alina engagement naye yazze dda n'afuluma n'agenda ffe twabeeranga mu masomero ng'omwana akyaza ba boyfriend aba omuzadde anti tajja oba ajja leeta anti omwana amanyi ddadi ajja kujja ku saa 10 ba boyfriend nga buli omu alina obudde bwatuuka ku ssomero twabeeranga n'abaana nga bamukyalira n'abeera n'ebintu abamu abaana abezijuka bambi baafa n'okufa yes baafa sirimu yabatwala omu yafa accident era byebyo bya boyfriend naye ng'omwana bamukyaya boyfriend asooka n'aleeta byaleese ne bijja ne babiteeka ku buliri
boyfriend owokubiri n'aleeta ne bateeka ku buliri, owokusatu n'aleeta, anko najja paka dadi lwakola ki? Tugenda okumalako olunaku lwa visitation ng'alina kanti ng'ebintu biri bwe biti byayingidde ne ku buliri bwo gwe munnange gwe bakyalidde olumu ba gwe bataakyalidde. Oba kitegedde oyingira ku visitation ne bajja mbu bakebera emmotoka yo, because sensitivity is important, strictness is important in schools. Ne bakebera emmotoka yo ng'oseka bw'oti n'ogamba kati ono akebedde ki? Basikaali bakoowu nnyo ne bye bakebera tebabimanyi. Naye nga mwe mubaganya n'okebera oba wamusimbye ekitwalo ninamu emmere y'omwana essomero terikiriza mmere. Essomero tulina nze nina essomero abaana bange basomera bakkiriza emmere. Era waliwo amasomero agamu baleeta abafumbi, baleeta restaurants kati gwe nemukola kyo. That is the other thing. Naye illegals ze tuyita illegals ez'amasomero wano mu ntandikwa tuteeseteese tutya okuziminimizinga. Naye omanyi nti okebera okwo actually era kwe contributing a jam. Anti ffe twagala abantu bano bateeketeeke. Kubanga ayagala ayanguwa oyitewo abalala nabo bajje. Tulina amasomero lwaleero so difficult to deal with. Nti atandika omubuuza ebibuuzo, onkebera ngani, okebera ki, ono mwana wange nemba nina byendeesa ebitakkirizibwa, ono mwana wange etitititi. Oli mutuufu n'obeera ku gate ne tudiringa n'omuzadde omu akalubiza nga iwa mutabwana nnyo. Abo tebataana kuwangaala mu masomero. Tulina amasomero olwaleero Farida nga tegasobola ku operatinga na gatya nga tegasobola. Kyoba olaba nti ministry yaffe ya education batuyambe baddemu bastandardizingeko. Tuli bubi omuntu ng'ayina essomero lye lirimu wakati mu Islaamu bwe riti lyambuka bwambusi liri kuyika 10 ku 10. I mean buloti 10 ku 10. Tibadde ntidde nga lyambuka bwambusi omulaba bambi ali mu kutetenkanya naye nga talina na mmotoka we yeetooloolera. Oba kirabye kati bw'oba oli mu mbeera nga oyina oba queue nga mpanvu bazadde oyina bangi then twetaaga okusegmentinga tugambe nti class tureportinga ennaku 3 tumanye nti senior 1 and 2 senior 2 you know 3 and 4 tukimanaginge kubanga tugenda kwesanga nga tuyingiza abantu tuyingiza ebintu mu masomero nga bigenda tutagalako. Katusoka tumulamu Hajjatsaye. Thank you so much. Tumulamu katono please. Don't go when I obo ina choyagala okwogerako kwongera ku byetwogera wano okosa 077 700 65 65 00 to come on please. Kibyolaba ebibulamu obuli abasomesa byebabuuza amaaso. Hajjatsaye security tujogeddeko. So ndi waddemba okutuuka nendaba embeera neneetooloola nenjogera n'abasomesa nempulira keya yaabwe biki nenvaawo nga magambe tujja kuwuliziganya nempitiriako ku ddala lino oliganya. Tugenda asikari tumuvuddeko tuyingidde environment tugisomye. Environment erimu ebintu bingi, compound banaye compound kikulu, essomero okubaamu ettaka, essomero lyonna nga lyabulwawo obuti 2 3 ng'abaana nfuufu n'akasana okubagwera bannanga ekintu ekiyitibwa green mu bulamu bw'omuntu mu bimu ebikendeeza omuntu okwagala okukola ebintu ebibi, mu bimu ebikendeeza obusungu, mu bimu ebiyamba omuntu okulowooza ye green. Amasomero mutuyambe muteeke pasikalamu mu masomero. Omwana afuneko watuulako ne munne banyumyemu gabo bafuneko ebibajja mu ddoomu mu bimu ebyescalatinze emize gino kwekuba nti abaana bw'ataba mu class aba mu ddoomu because an idle mind is the devil's workshop. Bwe bataba mu classroom baba mu ddoomu basala busazi bwe bati tebalina dining tebalina kisaawe bayinza kuzenya tebalina kisaawe. Mulimu abaana nga bambi si muntu w'abantu nga yeetaaga bwetaaziye kufuna kake nakatabo ke n'agenda wali mu gundi neyeewumulirako for example na Sunday. Naye amasomero nga gwe wakola essomero bwe liba nga watuyamba nnyo lirimu pavers which is in the middle naye nga tolina wali kamuli
tolina wali kapasikalamu, tolina muti. Mbu tukyezimba bina bibeerayo ebintu tukyezimba naye waliwo ebintu ebiri basic nga biringa ebitakola makulu naye nga bikulu. Baatugambanga nti all of you go out and lie down nga mugwa mu ttaka. Abaana 100 ne mugenda mu muddo n'okola bwoti. Naye ng'akoko k'okugalamira ku muddo olina byolowooza n'ogamba naye befujjo oba tubadde tutukola lyaki nti who is ready to say sorry. Omwana abeera mu nfuufu ne sorry tasobola gyogera because waliwo environment gye tuteeka mu bwana ng'eri harsh. Kitegeeza nti eri mu kufulumya abantu abali harsh. Green environment nkulu nnyo, classrooms. Olwaleero tukakasa nti ebibiina biri ready okusomesa abaana. Naye ebibiina byo bifaanana bitya? Omusomesa lwaliro nga mulina abaana baffe aba primary. Abaana aba primary, nursery and primary, kindergarten and primary biina amannya ennaku zino mangi. Learning aids bazitaddeko ku bibundi oba eby'omwaka oguwedde by'olina. Ng'alina ebyo bikyati byonna byonna bijjudde enfufu biyuliseyulise. Balinze abaana babirongoosi. Ate akasebo kakadda kaba kwetikka bikeesi ate mugende mu kibiina mulongoosi. Agafuufu gali bwe gati. N'otunula mu classroom ng'erimu nabbubi wa myaka giri emyaka 5. Bannange ebintu bino biraga nti omuntu kyaliko ddala akiriko. Classrooms are supposed to be set. Nga desks mweziri olwa this week towards the classroom tulage classroom setting yeri etya. Abaana olubaawo abakyakozesa embaawo eza black. This is the time okufuna amanda ne tugakoonakona ne tuteekamu amalagala ebyo bijjukira. Ne tukola olubaawo lwaffe nga luli ready to teach. Tulina abantu notice board. Nga notice board ey'abaana mu classroom mweri, notice board ey'essomero weri. Buli kimu nga kiri, you are ready to receive these people because they are coming in. Nabo balina pressure gye baba baleeta. Kati toyagala bino bye wandibadde buteeseteese ate biyingire mu pressure ki? Ky'ovala abantu tubasanga nga bali very disorganized. Very disorganized. Nga owariimu kyandibadde oba nti bandisoose ne batunga oba ayina atujjako riimu ow'enjeyo nga basooka atujjako ebintu asooka n'abitujjako ne tugenda wali bank slip gw'osookerako n'akuwa clearance form egenda n'otwala bino school requirements bisabuni twala tugende riimu nomala n'ogende wa class matron ali awo P1 buli omu nga gy'otuukira ng'aba alina speedi akwaniriza tusanyusa okulaba mami whoever tulako wano asobola okukola ku bantu ababiri ateggo bawulwa oli akyanoonya ayinza okuba omusabye kakagundi kabadde wano ng'akyanoonya akantu mu paasi n'alinda amala okukajja mu nsawo so ng'osobola okugamba nti mami gira onoonya then n'okwata ku mulala. Abantu bano abagenda okwaniriza abantu tubateeseteese tugamba nti mutuyambe mubeere nga muli ready kubanga ebintu bino mwe mwabyagala okukola ki okubikola. Ensonga tuli ku security tugivuddeko okwaniriza abantu tukulabye. Ensonga endala biki ebikulu nga tuyingira tulina communication oba ali awo n'abazadde baffe abakadde bayimiridde bateeniwe mbu bangi nnyo abazadde 1,000 tunaabakubira ddi amasimu funa abasomesa 10 buli basomesa 10 bakubira abazadde bimeka. Waliwo ne zino SMSs ajja you send a general SMS every number. Nti tubadde tusaba sawa bweziti tubeere nga tutandise essomero litandika okureceiving abaana ku ssaawa 3. Waliwo abazadde nga ye olunaku lw'omwana asulako konadde akeera kumakya kubanga ne kumulimba mweta kubanga ayagala abeere nga ssaawa 12:1 ekyakivuddemu. Amasomero musobola okwadjustingamuko ne mugamba nti olumala okusaala subuhi 12:1 we are ready to receive kubanga unaamanyi tuba namangi muyiseemu abantu mangu ddala bafulume bagende banoonya ssente. Ekirala school fees balances tulina abazadde nga bawumbula ne ssente zaffe naye nga tebandyagadde okudda naye nga banoonyeza amasomero balala basobolera okufuna ebbanja era nayo badduke abadduka abo baba lunaku lulala kubanga tebagumaza mbiro era bw'onojja wano era nga tukubanja era ng'okola ki ng'odduka kuba mu bimu byensaba abasomesa balwane nnyo
schools are challenged to retain their community. Nti bw'oba olina omuzadde nga yakuwa omwana mu P1 lwana nnyo okulaba ng'omuzadde oyo atuusa omwana we mu P7. Abaana b'otandise nabo bangu nnyo okumanaginga okusinga abaana abajja obuzi, kubanga abaana abajja obuzi bajja n'ebintu byabwe, bajja n'emize gyabwe, naye batandika naffe they know our culture, bamanyi ebintu bangu okutriggeringa. Naye kakati omwana, buli mwana agenda kuyingira essomero, buli mwana tumureceivinga essomero lirina standard y'abaana abayingira, kubanga tubanoonya bubi nnyo kati tubeetaaga. Yes, it's true, twetaaga abaana kubanga be bavaamu ssente, naye buli mwana agenda kuyingira. Omwana nga tomanyi, talina ripooti, talina reference, talina recommendation, abazadde azze yekka, taliko muzadde. And you receive a child on an opening term of the year, no receiving omwana nga taliko muzadde, omwana nga ayingira buyingiza, ayingira mu senior 2. Tulaba nti ebintu ebyo byetaaga questioninga. Screening. Abamu ba motivational speaker batugamba omwana muleke exploring, ayige ebintu, let them take themselves to school. Abaana balina okumanya okwetwala mu masomero booli awo. To me it's not a must. Nze nno ndowooza nti omwana yandibadde nga awerekerwako, oba mulinnya taxi, oba mulinnya boda, oba mulinnya emmotoka yammwe, omwana yandibadde nga awerekerwako. Buvunaanyizibwa baffe okutambuza omwana, n'asiteeka ebintu mu keesi nga tumulaba, teyeerabira ebintu. Exactly. N'olaba class teacher we, n'olaba nkakasa nti kyekisinga obulungi. So omwana ono ajja mu ssomero nga mupya, leave alone okuscreeninga staff, awo tetukonyeewo. Abasomesa abazze nga bapya, staff empya twagiscreeninze bulungi. Are they the right people? Abaana baffe bano abayingira mu masomero oba abapya bandizze later on nga tumaze okuyingiza bano abatumanyi nti ono bw'ayingira asanga already we are set. Kubanga amasomero agalina culture mu bimu amaanyi ge balina system ogisanga etambula. Abaana bamanyi obudde bazukuka, bamanyi ennyambala. Essomero waliwo amasomero ng'abaana tolisanga mwana nga takubye kikalu. Kati oli bw'ajja eri n'ava eri n'amaalo ge azze mu senior meka gye yava mbu tebakutasu, temwetaga namugamba nti tukuba ekikalu. So oba nandirowoozeza nti bano ba new entrants oba tebandizze later oba maybe after 1 week, ne batusanga nga tumaze okwesettinga ne tufuna nga tulina n'obudde oba orientinga nti wano we muzze munnange enkola yaffe bweti bwekola ki. So screening ey'abantu abayingira mu masomero gaffe eri etya. Tubeere nga tukwasaganya abaana bano nga tubakwasaganya n'abo bagenda okubakolamu omulimu nga bakwatagana. Oba kirabye, twagala kwebaza abantu abatuteereddewo amasomero, naye annual tulina kye tuyita school schedule, tulina kye tuyita school menu. Nze gye nasomera bwe watwatuukanga olunaku olw'Emmande twalyanga kawunga n'ebijanjaalo, lanchi ne sapa. Ku Lwokubiri kawunga na bijanjaalo, lanchi neki ne sapa. Oba olumu baatuwangako ku kikawo, ku kiwunga, ku Tuesday kawaliika nga kikawo osobola okifuna kikawo kyonenge osobola. By the schools balina obusobozi obufuna ebintu babafuddeyo, naye kawo tawoma nga tanoze oil, tanoze birungo, wakiriko omujanja oyinza n'ogulya nga tegulina wadde kati va mu byamalidaadi, naye bakifumba nga ne tukirya. Kubanga bakifumba bakikola ne kikwata bulungi ne kibeera kawunga nga kitambula. Olaba twalyanga n'ebijanjaalo ebiwedde, supa aweddemu ebijanjaalo nga basoose supa ono abeeramu obujanjaalo bubiri, naye masomero mmwe bantu kukekkeza abaana basobole okusoma n'eddobo bulyazaamaanya. So twagala okutula kubanga tugambe twatunuulidde ababoard, tujja kuddayo katono, naye tugambe tulina kye tuyita school plan. Twandibadde kirungi ne tubeera ne plan nga ya myaka oba nga5, naye minimumly nga tulina kye twagala okukola omwaka guno. Era mu ekyo tubeeramu ne extraction nti tujjamu kye tugenda okukola ttaamu eno. Schedule yaffe eya ttaamu eyimiridde etya? Activities z'abaana baffe
zigenda kutambula zitya. Olwaleero tulina amasomero ffe we are counselors. We are counselors, and you know, I usually tell people, I come from professional counselors. We do counseling in schools. Naye olwaleero essomero terimanyi nti tunaabeera ne counseling session wano. Tunaabeera ne, for example, ne workshop ey'abasomesa wano. Term schedule yaffe eyimiridde etya. Ye bwe tuba tugirina, is it pinned? Kubanga erina okubanga eri open to everybody in the school. Era nga buli ali mu ssomero amanyi ti essomero lirina kubeera mu kino. Ti singa tusanga omuntu ng'akola bibye, mwangu nnyo okukwata, mwangu nnyo okunenya, mwangu nnyo okubonereza. Naye abaana babeera mu masomero, hey, what are you doing? Tamanyi. What are you supposed to be doing? Tamanyi. Where are you supposed to be? Akanula maaso. Okitegedde? Tulina kye tuyita orientation. Abaana abapya, abaana ba senior 1 bayingidde. Bannanga abaana ba senior 1 mutuyambe. Kubanze nzijukira bwe nayingira essomero mu senior 1. That is one of the experiences. Abaana ba senior 1 babeera delicate nnyo. How? These are children who are transiting. Bava mu olwaliro nze mwali wange yatudde P7. Bw'omubuuza ekibiina kyalimu akitankana. P7 vacist. Ndi mu vac. So who is going to help this girl? Addemu abadde akola subject meka? Yeah. Agenda mu subject 10 n'omusobyo. So anya muteeseteese olunaku olw'okuyamba obuntu buno nti kati gye muzze tukuzeemu. Whereby kati tulina okwongeramu okwepushinga self drive. Tulina okutandika okwegendereza emikwano kubanga bw'obeera mu primary obeera bit naive. Obeera free. Naye bw'oyingira secondary otandika okubanga olina okubanga olina obunkenke oba oli sharp, you maneuver here and there. Olina okwegaadinga. Abaana bano ani agenda okubayamba kubanga obusiyazi obusinga, bullying asinga, okubba ebintu, okuyigiriza enjaga babiyigiriza abaana abo ba senior 1 kubanga baba tebamanyi babeera ku crossroads. So amasomero mikwano gyaffe mulinawo program eyamba abantu bano abapya okutegeera nti bathrooms zaffe ziri wano. Bw'oba oyagala amazzi ag'okunywa gali wano. Ekiyungu kye kino era ono ye kuuku waffe Mr. Juma. Mr. Juma akyaliyo. Mr. Juma yono yaje. Abaana ne bakugamba nti singa aba stuck. Singa tannabakola mukwano kubanga omuntu okukwana si kyangu. Singa abutaabutana nansi sick bay. Amasomero tegalina na sick bay. Amasomero tegalina sick bay. Mwana olwala mbwati bakubira obudagala buli mu mwatadde ba metroni mu dome ne mubakubiramu obubaawo. Abamu tebabakubiramu na bubaawo. Ekitanda kye kiri wali mu kasonda yeeyambula abaana balaba. Ayomba ne boyfriend we ng'abaana balaba. Amasomero musomesa ki? Kubanga by'ebibuuzo bantu balwana nnyo babiyite. Naye omwana ne bw'anaayita ebibuuzo n'abimalayo, it is not about the academics only. Naye metroni ali mu ddoomu yooyo. Omazima ddala oli ensigo yakuba eyalemwa eddiya. Kankobe nawe sijja kuba nnyinza okuba ate nga nfuuse gundi. Naye abantu ensi beetawaanyizza. Ab'amasomero bebateeka mu ddoomu. Abamu balungi era bavaamu nga balungi. Naye waliwo omutawaana ogw'okuyamba metroni ono nga bwazze. Ne tumubuulira ku bikwata ku ssomero. Ne tumubuulira bye tumusuubiramu. Munnange tukuleese wano obeere mu baana baffe bano. Abaana abadde omwo eno be ba senior 1 ne senior 2 balina emyaka bracket yabwe tugambe emyaka 12 ku myaka 15 kale 16 kuba covid yabukola ki yabayingira. Abaana bano balina kubanga metroni ono ayina psychology w'abaana ono amumanyi. Anasobola okubeera mu baana abatatereera wakati obwana obu senior 1 senior 2 tebutereera tebunaba kusetolinga. Anasobola okubugumiikiriza bw'abanga ababuulirira obanga ababudaabuda ayina skill ebudaabuda omwana. For example omwana wa senior 1 atandise periods ze aba yakayingira somero what mu first term eri wakati periods ne zijja.
Who is going to help this child? Tulinawo arrangement eyamba ku baana ab'ekika kino. Bwana buba buto. Emirimu tegiba mingi nnyo ku ssomero. Batugiwadde emirimu mingi. Essomero lirina omutawaana nti one babeera n'abaana baffe kati okutusinga. Era eno holiday omuzadde atakoze mulimu mu mwana we. Kuba it is the longest gye tubeera n'abaana baffe. These 2 months omuntu bw'obanga tolina ky'ogambye mwana wa kitegeere ofiiriddwa. Naye kati essomero it's now taking over. Ate lisomba buli kimu. It is now taking over and it is completely taking over. Ate amasomero gabeera n'abaana nga bali mu tricky situation, bali mu mbeera ey'okusoomooza. Kubanga mu nju mubeeramu abaana kati gwe wooli abantu 4 oba 3. Buli omu balina ekisenge kye. Tuli 5. Muli 5. N'omuyambi. Mu space bweri. Tewaliwo nnyo kukuubagana. Viira munno. Naye bali mu mbeera ng'abantu bangi nnyo bali bwe bati. N'okwawula nti omwana oyo akaana ako tekikyasoboka. So tukubiriza bannange personnel abantu bano be tutadde mu baana. Do they even have the ability to handle numbers? Omusomesa gw'oleese olwaleero ng'alina ebipapula bye birungi, alina obusobozi obuhandolinga abaana, ng'omutadde mu ddomu y'abaana 8 buli lunaku. Asobola okigumiikiriza, asobola okimaintaininga nga tavuddeeko. Yani emirimu bagina ogikola kubanga bangi bali mu kudiringa ate bakola ssente. Kuba buli muzadde ayagala ofe ku mwana we akusimbayo ekyesatu. So tugamba mu bugubi, mu bulumi, mu kutawaana ennyo ebintu byo birina okuba nga supervising a matron. Okkiriza abaana ne bajja ne bawaayo complaints zaabwe, do you put a suggestion box or complaints box? Omuntu alina okusupervisinga metroni oba wadeni tulina, that is if the school has the structure. Twabeeranga n'omusomesa nga yali ku welfare y'abaana. Era tusuubira nti docket yebeeramu abantu abo pakati ate wadden yali direct. Kuba omusomesa ye avaawo oba oli awo n'agenda naye wadden ali station ali awo. Otuuka mu ssomero nga wadden ali mu kugaba ssimu. Ng'abaana bamwetoolodde bwe bati. Nga buli omu gy'akakubira mama agaba essimu naye buli gwagikwasa addako wali. Oyagala boogerera awo? Simanyi, I don't know because bagezaako okugatta communication. Naye enkola yakyo kubanga tunoonyaamu kituyamba, tunoonyaamu kitaasa, tunoonyaamu kitambuza nga tugenda mu maaso. Wadeni ono abaana bano bwe bakuba essimu, jakana oyagala kukubira ani enamba ki 07729005 yani oyo taata nti kale alo ekyo nga kiggwa. Yes Farida, oyagala kuba namba ki ani oyo anti okay. Because buli kimu kikuwa enkola oba oliawo ebife twabwe nali metole byali tebyetagisa. Naye bagamba nti enkula y'omutwe yekuwa ki? Yekuwa ensanirira. Tewakola Luganda. Oba ensala. Bokisi n'ogisala tulokitango. Kati olw'okuba abaana batususeeko obungi, abaana bajjiramu ebintu bingi, kitegeeza tulina okuba ne measures ezitangira. Kati bw'ofuna akaddeko ng'obaddamu ng'okola oyinza okulaba bw'osimanyi kyoyinza ng'obateekamu ng'okuba akasimu nti naddala obwana waliwo obwana era nga kajja okalaba era ng'amaaso gakalimu kokeekana akasala uniform yako tekajagala akabiri kako kaba neat naye nange nolaba neat mu ssomero nze nga mbeera neat. Anti there is neatness and then there is waliwo kye tuyita sharp mwana oyo nga kugamba bwa neat bwe nga bulina engeri bulina message zebukola ki. Kati abo abajja waliwo ayagala ennyo okuba essimu buli kaseera waliwo ng'akuba essimu ayagala kuba eri ate ye yabudde nnyo. Kati gwe nga wadde gye tugamba psychology w'abaana bano ezo ennamba nga 2 oba ezo z'osookerako n'ogamba halo muli mutya ssebo akawala kabadde kakwetaaga kakufunye. Tobuuza nti gwe taata wa gundi nti nakafunye wadde ni weebale munnange nakagamba mu conversation eyo osobola okutegeerera ddala bulungi nti oyo taata waki oba si taata we. Era ne tukinootinga ekirala
abantu bano ba metroni balina obusobozi obutuwa ripooti entuufu ku bantu bano betwabawa nti omwana tanakuyiga engalo zikyali nnafu zino oba mumukole muholidde bawe tawulira tayagala kukola homework tayagala balina obusobozi kubanga abasinga ba metroni bali compromised by the parents compromise kitegeeza nti baava dda ku mulamwa olw'embeera ez'enjawulo ekisooka mubawe sente ntono ekyokubiri mubakubira obubaawo obwo ne mubafuulira ddala abantu abatalina ki abatalina byabwe abatalina waabwe tebalina bulamu kaakati omwana ajja n'ebintu nga bibye ng'alina nettu lyaki lye metroni oyo asobola okukuwa ripooti entuufu ku mwana oyo bametroni beesaaga okukyusaamuuko nti eyabadde mu ddoomu eno taamu eno ba taamu ezi taamu esembayo kadde mu ya senior 3 kikola familiarity eyo naddala ey'abaana metroni n'abaana yeetaaga okuba nga mpanvu kubanga eno relationship eno olwokuba nti eri close nnyo nnyo erimu okumanyira kungi erimu okusoowagana kungi okwekosa kuba kuki kungi tetwetaaga okubakyusakyusaamu okoba olyawo abadde wano mu lower class adde mu upper babakolamuuko ku meeting how regular do we meet these guys okulaba biki ebibasoomooza kasabuni bw'aba akeetaaga bannange ngende wa baasa bahidde teacher baasa nkaluubirira baasa yalina ekisumuzo ekikola ki ekya sitoowa naye baasa okumuggyako omuti gwa sabbuuni abaana booze engoye nga lutalo ani awuliriza do we have this tuli ku school schedule tuyina schedule yaffe nti staff meeting teaching meeting tuyina bukamu staff tuyinamu teaching and non-teaching staff ba teaching tubalabe ba non-teaching tubalabe ate era tujjamu era n'obubondo abantu bano tubasembere bakuuku basikari tubasemberere kubanga we need to understand nti mugoni community eno erimu abantu abangi esoomooza buli kaseera waliwo ekigwawo buli kaseera waliwo ekigwawo bakuuku ani abalabirira kuuku oyo omulaba nze nno bwe nva kwa sikaari mu ssomero ate omuntu ali mu kiyungu mukulu nnyo lwakuba handling emmere yalabirira emmere y'abaana yalabirira obuyonjo bw'abaana yalabirira timetable emmere nga yaluddewo okujja ate era security eri awo mpitirivu nnyo tuwumulamu badde kutte waluma katuwumulemu tukomewo ensonga y'ekigguse tukomewo. All right, tunatera okumekereza. Thank you so much for being a part of this. Tusuubira nti olina ne bwe kiba kimu bwe kiti kyoyezeemu. Ate nammwe abazadde mugenda okuzaayo this to the teachers. Kino weekiri namwe mugenda kulanga you're more keen when you take your kids to school. Obadde oyogerako ku bafumbi katono. Muzadde gwe bw'ogenda mu ssomero tambula mpola mpola bwe baba tebamanyi amasomero gatutangira naye tambula mpola mpola ogenda olaba emmere gye bagifumbira. Ojja kutya naye amasomero kiki ekiyungu nga kiringa bwe kyagala tulina n'abalina esepiki ezafumba ttaamu ewedde nga mweziri nga sinkuute omufumbi yagenda ewaabwe nga bwe yaleka ekiyungu bwe kiri kaseera yagenda ozooza ng'akomyewo naye nga baclients bali mu kujja si bwe kiri tetuli mu holiday abaclients gwe genda mpola mpola olabe omwana w'emmere ye gyeva. Tuyina omutawaana abaana mu secondary simanyi I don't know what happens abaana stage eyo batandika okulekerawo okulya anti bakola figa abamu baba bakola figa abamu batandika okufuna jukira bannaye baba bullying because of size bingi omwana yabadde talina mabeere kati gakuze omwana ayingidde periods omwana bamubyeko ebintu bye byonna byamuweddeko naye esanga nga mu butuufu byalina okukola emmere teriimu naye tambula mpola mpola olabe essomero lino
liteekerateekerawa emmere y'abaana. Abaami n'abakyala batutegekedde amasomero. Abaana baffe bagenda kulyanga ki buli ddi? Tebaagala bikola naye ate nga biyamba nnyo. Gwe teekawo mmeni ogambe nti akawunga n'ebijanjulo emirundi 4 mu wiiki. N'ekinyeebwa tekitukola bubi. Yes. Omanye nti olunaku ziri 2 ezisigaddeyo ebijanjalo tuteekemu ku binyeebwa oba tuteekemu ku bitula, then tufuneyo olunaku lumu lwe tukyusa ne tulyako ku mmere endala. Era ng'abaana bakimanyi. Kye bayita routining nti omuntu kubanga obulamu bayithe bwe buwangala na routine. Bw'oba tolina routine otawaana n'ebintu bingi. Olina okuba ng'omanyi bwe nva ku kino ngenda kudda bwe nva ku kino ngenda kudda ku kino. Amasomero gatuyamba nnyo olwaleero. Naye omwana ekisookera ddala tulina challenge where abaana abamu tebaagala kulya emmere naye ng'essomero gye lyatadde ku mmeni. This is what we say. Naye nga yakugamba tajja giri. Muwala wange yaŋŋamba baba wa amenvu ku makya ku buugi bw'okumakya. Mami bayinza okufa osinga okulya eryenvu n'eggi. Ng'owira tolyagala n'olivuubika ng'olyagala kusesema. Nga tobyagala. Kati abaana olw'okuba nti twagala abantu obajjukiza nti community eno erimu abantu bangi. Ate buli omu alina emitawaana gye. Amasomero galina okusoomozebwa okustrikinga balance, okufuna ekyawakati. Sekisinga nga oyinza obutasobola kufuna ekimatiza buli omu naye ekyawakati. Nti bw'obanga ofumbi abagaba eggi n'eryenvu babasanga waabo bo ku ssomero. Singa omanye ebiri mu masomero gwe ng'omwana anoonya amazzi agookya just hot water atekemu ejjaani katagafuna. Naye abantu abateeseteese amasomero kyabazadde abamu kye tuyinza okubabuuzabuuzako mutuyambe mubuuze abaana b'abantu abo abaana baabwe basomerawa. Nannyini ssomero head teacher abaana be basomerawa. Kubanga mirundi egisinga oli bw'anaabanga kyakola kyekyo n'abaana bagenda kubeerawo. Era nina mukwano gwange yatandise essomero Kin, nina Tasnim, nina Greenlight nga bwe nabadde nga menya abaana be baasookawo ababa directors. Yes. Nti kamusoberezeeko. Let all the mistakes. Of course omwana oba omutadde mu mbeera nga nzibuzibu naye kiyinza okukwanguya okutambula. Nti kaataddewo ekyana kye mu nassari tasobola kumma baana baffe ekikopo kya boogi. Naye ekiyungu nga bwe tukyogerako omuntu ali mu kiyungu ng'addirira asikaali. Tewali boonoonye baana mu masomero nga bafumbi. Abafumbi balina positions ezi. Ekisookera ddala they control food. Ate abaana baagala nnyo okulya. Ate omwana mu ssomero ayagala byakulya. Kaakati balina emizannyo gye bazannyira awo. Emmere yonna gye mutaagala abaana balye tulina abafumbi nga bagifumbira abaana. Nga ey'aba staff for example teba yeemu n'ey'abayizi. Ate be nabyo era bifu. Emmere ey'abaana n'eyawukana ku y'abayizi kale eyinza okwawukanamuko. Waakiri mujje ey'enva. Abasomesa balye ku nva z'abaana. Bawe feedback. Naye tulina omufumbi owa staff room. Which is not bad kubanga arrangement eyinamu eki. Naye tubeerewo n'ekintu ekiri wakati nti mulyeko ku bijanjalo by'abaana mu birabe bwe byabadde. Naye abasomesa babeera mu nnyama, babeera mu nkoko, babeera mu ki. Ago amasomero ge tumanya amalungiko ge tukola ki? Nga tebamanyanga nako nti abaana bayidde ebijanjalo byasiridde. Tebamanyiko nti abaana babawa ebijanjalo bujanjalo bubiri mu kikopo ky'amazzi. Akawunga tekaayidde. So ekiyungu bannange bw'otatereza ndya y'abaana n'okubasomesa tosobola basomesa. Because you can't teach a hungry child. Omwana enjala bw'eba emuluma tasobola kusoma. Ate bw'anaabanga akusenyera tasobola kukola ki? Omwana ali mu kawu tasobola kusoma bulungi. So twagala tubeere ng'ekiyungu ekyo kiyina engeri gye kiteekeddwa ekyawakati. Bwe tufumba ekiwunga kibeere nga kyekyo. Waliwo amasomero agalina ekiwunga ekirungi zera olutuuka nga abana akawunga gye kali.
bwe ntuuka amasomero gange ennaku zino nengeri njagala akawunga nejjusa lwaki nalina kakya wa musomero akawunga k'essomero kawooma akawunga nga tekali mu buwunga waliwokutta emitindo naye abasajja abo babeeranga mu biyungu ababadde nga bafaayo yagoyanga akawunga n'akabikkako bw'ati n'akateeka ku tuliro otutono kagenda okuweza ssaawa 6 nga kataze n'okuleeta sukaali ekijanjalo nga tekirimu butto nga kirimu katungulu kirimu akanyanya katono n'omunnyo nga gunoze nga kiyidde bulungi n'akisottasotta bw'ati n'akola kasupu nga kakutte omwana n'akuliira emmere naye ebituleetera abaana bambi olumu n'obutalya agenda mu kiyungu n'ajjayo emmere olumu ekisookera yakulwanira bulwanyizi ekirala ntono nnyo ekirala tewooma talina bwatuula mutuyambe mufunire abaana bwe baliira emmere ebigambo by'abaana okulinnya ku bitanda ne balya emmere bannanga amasomero ng'abaana basitama ubasanze atula ku baketi n'atula ku ki n'atula ne balya emmere bwasanga bwajja bamala okulya ng'essowaani ateekawa wansi w'ekitanda n'omuwala nga mwali so ekiyungu mu bimu bye mulina okulowoozaako amangu abaana balina okuba nga balina bwe baliira waakiri batuule ku ttaka. I have a beautiful school that I know in primary yasooka ye batuuza yalina ye hooli ye nga mwe muli we basaalira bwe bamala okusaala nga bazingako kapeti zaki z'omusaala nga bateekawo ez'okuliirako abaana balina sitting arrangement bakola arrangement omwana atuula mu maaso ga munne dining setting eri muki emmeeza tezinnajja naye tweraba nga tuli ku mmeeza so when I get my food I come and sit here Farida bwafuna emmere ajja n'atuula mu maaso g'ono oli bw'ajjange bano babiri onadda wano bw'osangawo omujja ng'otuula mu maaso g'ono oba kitegedde kati eyo layini bweggwako nga waliwo teacher atuula n'abaana n'alyako nabo n'abagamba no we don't eat while we are chewing no that is too speed ate y'amaanyi nnyo no ngakuswankula ebyo byonna tosabiriza totunula mu sowaani ya munno biva naye ani agenda okugamba ebintu bino nga mmwe mubeera n'abaana emyezi egyo because the roles have been switched. It's unfortunate mutuufu tetugenda kufuna byetukola ki byetuwaba naye bwe bitoba biyimiridde era bwe bifaanana so ekiyungu kyaffe obuyonjo bw'ekiyungu ekiyungu esseppiki n'ebintu ebyalidde olwaleero tetwagala mutukubira essimu ng'abazadde mukubira abazadde nga 2 nti abaana balina diarrhea abaana balwadde food poisoning omwana talya bw'aba talya waliwo omuntu asobola okulaba nti naye akaana kano nga ndudde okukalaba ku kiyungu waliwo omuntu alina obusobozi obwo waali gwekimanyi nti omwana asobola okuba nga ebimutawanya byonna talya tusobola okuba mbeeramu abaana bambi nga balina special needs nga si mulema naye nga alina ebimutawanya alsa zimuluma talya kawunga talya nyama naye nga takkirizibwa kyogera bw'agamba nti no sirya nyama keyisaako oba kitegedde so ekiyungu leero girye tulabe bw'onaafa kyetuyita central ne bagimuliisa okuddako nga bakuba essimu ebirogologo omwana yalwadde tuteeketeeke emmere eri simple nga nfumbe bulungi ng'eyidde bulungi ng'enoza otunnyo to me I know salt can do wonders akannyo nga bena ebirala tuyiyeyo obuntuntu abaana mubaleetereyo ku bikajjo bw'otabula eyeyeyo ajatizayi totutabula sibatabula tetulina peeni tuleete ebikajjo ani atalina peeni essomero anti kati tuva ku level y'okuba nga weekaniikiridde ku bintu mu butuufu ate bw'oba nga oli musomero nga ne peeni zikulemye okukuŋŋaanya ate eryo liba ssomero naye tulina omutawaana olwaliro nti abaana baffe bawangaala mu masomero nutrition y'abaana yegenda okubakuza abaana olwaliro okuba nti balya kawunga na bijanjaalo throughout balina food values balina emmere gye batakyafuna njagala okubuulira abazadde olwaleero nti abaana abafuluma olwaliro betufumbiza kati abasinga they have fertility challenges okuzaala kwabwe kwasoomoozeddwa abaana bableedinga abaana nabaana zaabwe tezikyasobola kwanirira baana abaana amagi bafulumya mato
abaana bafulumya ebisawo eby'amagi nga temuli ggi. Bino byonna byonna, all these are nutritional challenges. So oyinza obutaliisa mwana w'abantu nga bw'alya waka, naye kubamu katooki kaki k'oyinza okugattako. Tusobola okuweereza emmotoka y'essomero n'egendako mu kyalo n'enoonya ku bifenensi. Waliwo sizoni we zibeeza abaana n'enoonya ku nnaanasi. Tuteekemu amafuta tugenda tuzifune ku ki? Eruwe. Mu mwezi tuleetemu fruit emirundi emeka? Naye gwe omanyi kyekitegeeza omwana okumalako emyezi 3 nga takombye ku nnaanasi, nga talidde ku fruit? Is that a human being that we are putting out there? Kyova olaba nti amaaso galwadde, amannyo galwala, embuto zibalwadde, bonna basiiwuufu, abaana bali awo naye nga bali mu masomero. Agamu gakola ne sente faida, some schools are making money. Naye nga bwe bazifuna bakola ki? Bwe bazifuna bwe bazikola ki? Pascal mutaliiwo n'akakajjo k'abaana. Muyinza kutayiza abavubuka ab'ebigaali abagoowa ne mubagamba nti olwaleero ebikajjo bigenda kutemerwa ku ssomero. Ne mumuwa ekigaddawooza abalina mu capital wa Meka. Ngera nze bwe bampayo emitwalo 6 nze mba bulungi, neeza okusala omutwalo nga mukwata emitwalo 7 nga mukola excitement awo, abaana nga bagaayako ku ki? Ku kikajjo. Kubanga kati gwe oliisa omwana w'aba, ate bw'ota omuliise bulungi tagenda kukwata by'omusomesa. Bannange ekiyungu kikulu nnyo. Muteeketeeke bagende bagule bibbiringanya, muweereze dining master agende bibbiringanya byalayise ku lunaku olwokuna wano mu Kampala. Ku lunaku olwokuna ekiro ennakasololo baleete ebintu. Emmotoka za cabbage ziva kuno Farida paka kuli. Tuweereze dining master agende afune ekisawo kya cabbage, afune ekisawo kya biringanya, afune n'ekisawo oba ekyebirala. Bintu ng'ebyo bigenda kola emitwalo nga 15. Tumanye nti tugenda kukyankalanyako ku ssowaani y'abaana, tulabe nga tugezaako okuzibikiriza. Naye omwana ali akawunga n'ebijanjaalo, ddala eggwanga lino agenda ddiyamba ki? Bibi nnyo bwe bityo. Oh my friend, oh my friend. Tebeetaaga fiirako, ajjudde ki carbohydrate mu mubiri. Kati nno kansomeseyo kano nti carbohydrates, emmere yonna erimu emmere ya starch, naddala akawunga nga bwe ketukawa abaana bwe tukyusako ne tubawa omuceere, buli lwebeera mu mubiri neetakozesebwa bulungi ng'abaana baffe bwe batakyakola ndoza we tubatuddira ddala wennyini Farida. Emubiri gwo gwakolebwanga buli excess y'emmere gye tuteekamu gugiterekera mu bintu ebi, gugitereka mu fats and sugars. Omubiri gukyusa emmere ne gugikolamu sukaali ne gugikolamu n'amasavu. Ky'oba olaba nti tulina agaana olwaleero ng'omwana ali mu senior age naye ng'alinga ali mu senior 6, ne wabeerawo nno olutalo ng'asinga tica we ebbina, n'olaba nga tica kimulemye okutegeera. Omwana bw'atambula n'anyenya akabina ku compound ng'ogwo mutawaana. Mukazi wattu tamanyi kumanya nti kenyeenya. Naye tubasaba ebintu bino twongere okubyetegereza buli lunaku. Mubeerako muvumbula kaba naye wano ndowooza tutuzibikireko wano ndowooza nti tukole ki? So kitegeeza nti omusajja oli ow'ekiyungu alina okuba nga alina meeting ne welfare master on a daily. Bitambudde bitya? Akawunga bwakagoyeza bakalidde timunagabona akawunga bakagaanye. Okumanya nti twafudde dining master yasookanga okutestinga. Nze Mr. Lwasa Ahmad ye yali dining master waffe ku ssaawa 6 ng'ali mu kiyungu. Mr. Lwasa ye yatujjanga mu doomu ng'atuyita tuwaate. Dining master? He was the dining master then mu myaka gyange. N'abeerawo nga muwaata mukole temwogera nnyo. Ebikuta tebawaatanga ebikuta, amatooke temugatta mu ki? Mu bikuta gajjabulira mu ki? Kati he was the mathematics teacher. But now he's teaching us to separate ebikuta from matooke. Era waba math. Thank you very much. That's a beautiful observation. Okiraba naye olaba omusomesa ng'alina ebintu by'ateeka ku mwana oba oliawo bye tutatumwera na ssente.
So omusajja ono ali mu kiyungu alina okumiitinga dining master, welfare master on every day. N'amuwulira bitambudde bitya. Akawunga lwaki tebakalidde? Nti abasini afa tebaŋŋambe babadde mu practical nti baalidde. Abaana bava mu practical, those extra classes ng'emmere yaweddewadde. Ne bagitambulirawo, tewaliwo kikolebwa nawo ne bitambula balinda byalwaggulo. So ekiyungu kikontrolinga nnyo, ekiyungu kikontrolinga abaana intellect yaabwe, kikontrolinga their physical ability, kigenda kontrolinga abaana engeri gye balowoozaamu, ebibi n'ebirungi. Omwana omuyala tebamala gamuteekateeka mu bintu byatategeera. No, omwana omuyala mwangu nnyo okusendasenda okuteekateeka mu bintu bino betwekengedde. Abaana bwe banaabeeranga balina obudde bwe balyamu, emmere gye balya nga nnungi, abaana mubaggyeko essowaani. Abaana bajje bafune essowaani balye, essowaani bazireka muzooze. Waliwo agamba mu ddoomu waliyo emmese, ebiku n'eppusi olw'okuba abaana baliira mu ddoomu. Si bwe tubadde wennyini. Mutuyambe mufune abaana bwe tubayitira emifaliso gyaffe nga mirungi negidde n'ebiku n'ennyumba. N'omulembe gw'okuleeta emifaliso tugenda tugugoba. Teekawo omufaliso guteekeko akapiira. Kubanga bye bikendeeza ne kujjaamu oli. Okiraba emifaliso bwe giba olwedde kakitegeeza sigenda kuzungula mufaliso ogulabe gulimu biki bagusonseseemu biki buli omu balina omukebera omufaliso omwana yasonseseemu ki tunaavaawo ddi. Tugenda wakiri senior one nga bweyingira ye emifaliso gisangewo. Tugenda nga tukola ki tukisootinga bwe tutyo. Abaana okuliira mu ddoomu naddala emmere ey'essomero. Nze abaana waliwo ebintu bizzaate nga abaana babajjako snacks zaabwe. I'm not in for it. Tumanyi bwe tunakimanaginga. Omwana alina okuba nga atalina control era ku bintu ebimukwatako nga ye. Nti singa enjala eba emulumye asobola okusumula ka bisikuiti ke n'akola ki? So si kubanga kasinaaka meal, the general meal, era buli kimu bakola ki? Bakimufugira. Twagala okuwona ku kye bayita extra curricular activities. Before we go to extracurricular activities, I suggest parents should go back during class lessons and see how teachers are putting on and the seating arrangements in class. Some classes have more students than desks. Mama, tunati tubamazeeko nnyo emirembe abasomesa. Abasomesa tebalina kuba na mirembe. Tegikyasoboka Farida. So sikugana amasomero agayingiza buli kimu emirembe gijja. Nga mulina system. Otegeera nga waliwo n'ebyekola byokka. Akadde kavuga lunch, dining. Nina essomero lye baŋŋamba nti akadde bwe kavuga nga dormitory door closes automated. Hey, kakati wadeni abeera eri nga yenywera n'akacaayi bwe bwayitawo eddakiika ze nga 2 nga jjanyiga nga ggulawo ng'ebimenke ebisigaddemu ng'alaba ekyo bikola ki? Oli kubaana abapoliisi ebimenke. That is latecomers. Latecomers abatamanyi kukuuma budde. Naye system bwe tuba tukyazizimba buzimba emirembe givaawa. Kubanga buli kimu mulina kibeeramu. Jjukira ne betuwa duty baakujjukiza bujjukiza. Duty master tamanyi na kumanya nti alina okugenda alaba abaana bakuume. Abaana bajjukize. Abaana babeera buli kaseera tubeera tubagamba. You mean tomubuuza nti you don't know you're in school. Abakimanyi naye nga takitegeera. Takirinako. Can you run to class? That is why teachers abasomesa abamanyi amannya g'abaana nga Mr. Kasiita we yali nga atumanyi abaana 100 nga bonna bali wano ne bazadde baabwe. Those were super teachers. Naye olwaleero ogenda obw'omusomesa nga bamukuleetedde nga tamanyi n'abaana bali mu classroom ye. Tamanyi n'abaana bali mu classroom ye. Kati ate omuwedde omu. Kuba omwana yabeeranga nnyo ku bunkenke ng'amanyi bamumanyi erinnya. Oyinza okutambula nga tosibye musipi nga bamanyi gwe kakyama. Osobola okujja ng'owoggana. Waliwo ebintu naye system gye nkugambye nti emirembe gijja nnyo nga system zigenze zikola ki? Abaana nga culture emeze, culture ng'enoze. Omusipi
engato zirina okuba nga ziri polished, stocks zirina okubeera nga ziri waggulu, tetuwogana saawa bweziti olina okuba mu classroom, saawa bweziti tulina kuba ku muzikiti. System routine ng'enoze. So omusomesa abeera yeeyagala atambula bwati n'akantu ke n'akabooko ke tekalina kagenda kukuba. Naye bano abaana olwaliro be tulina abalya akawunga n'ebijanjaalo. Obwongo buli wano. Ate nga mwe muli n'abasomesa abali mu staff. Some of them are products of those systems. Balyanga kawunga na bijanjaalo. So twagala okugamba nti babawa emimmonde nga giri mu season. Tosobola kulemererwa kukyusiza ku baana mmere okujjako nga tokitaddeeko mu gundi. Abantu abo ab'ekiyungu nga tubavaako tubayambe tubawe ebintu byabwe ebikola wadde nyono abeere ne rutiini awo omusajja ono afumba oba omukyala ono afumba ebintu mu budde mu quantities entuufu. Akadde katuwaddeko chap tukone ku co-curricular activities. Ekiyungu tukiveeko naye ekirimu ekikulu ennyo ekyetaaga okwetegereza tetukinafuya nga bwe tulowooza. Ekiyungu kigobera ddala omuntu mu ssomero. Omwana asobola okugaana essomero lwabiri mu kiyungu. Agamba mami, I don't want that school. Nti why? I don't want that school. Ate nga twagala mwana atugendeko. Ensonga gye twagala okusembayo nayo leero kyekigambo ky'okuba nga abaana baffe tebakyalina bintu bye bakola birala okuggyako okulya okusoma ate nga basoma bibuuzo. Awo tetukoonye nawo. Schools teaching our children examinations. Ng'omwana takyasobola kusoma bw'ava mu class ng'ayingira ddoomu, bw'ava mu ddoomu ng'addayo mu class ng'agendako kugamba obuntu obwo abaana tebakyalina kye tuyita the other half of the child. Bwe tumala okujjuza intellect eno nga tugizimba ebigenda mu bwongo ebyo bajja kubuuza kino bajja ebyo bya academics. Abaana beetaaga okuyiga okuwangaalako ne bannaabwe nga bazannya nabwe emizannyo emirungi emiteeketeeke mu ssomero nga tulina kye tuyita indoor games. Buttebo tennis obwo jangu nkulagemu okwo nga tulina bwe tuyitabo waliwo bwe twabita nga bu darts. Ayimirira wano bwati nanyiga akaaso bwati nakaweereza tali mu maafi tali mu ngoni. Twateekangawo chessboards. Bino n'ebintu Farida budget teba nnene. Kale ne bwe tugenda tumegulako mpola. Naye ng'abaana baffe balina we bawummuliza ku bwongo buno. The reason lwaki abaana baffe bagenze mu mize, amasomero mwakendeereza ddala emirimu emirala egitali mu class, kye tuyita extracurricular activities oba outside the classroom. Nti abaana tubeere nga debate leero kati debate essomero bw'oligendangamu omuzadde fa nnyo kubikolebwa ng'omwana avudde mu classroom. Kubanga olina omwana ogenda kutwala omwana wo mu classroom nga tabikwata na big power tebalina any club gye bali awo nti omwana ali mu club bweti. Club teziriiwo. Club bwe ziba ziriwo zirimu ngezi naye nga nebye zikolera nabyo tebikola ki tebiteekebwateekebwa. Amasomero tegakyalimu bisaawe. Zai tuveewo tugende. Nsaba okwebaza. Nsaba okwebaza bingi biba bingi anyway. Naye tujja wano nga tukubaganya birowoozo. Tetujja wano olw'okuba nti ffe tusinga okutegeera wabula we are sharing experience. Neebaza NTV njebaza okumpa omukisa guno. Nsaba okutumirako katono bantu banvunaana obutabatumira ate sikigenderera naye njagala okutumira omwami wange Haji Muhammad naye akuvunaana ate nga yanvuga nanteeka wano naye neneerabira omukola ki. Mwami Muhammad webale kunkuuma nga nyuma okulabikira ku TV kubanga si buli omuntu asobola okulabikirawo bulungi kikulu era asaba weesuneko. Nsaba okutumira ku bannange benkola nabo emirimu PAM professional counselors mbatumidde ffe tubudaabudda ndoza ffe tukyasinza okukola omulimu guno mu ngeri eyeegombesa era eyettaniza. Ab'amasomero mutunoonye tukwateko ku basomesa bammwe tukwateko ne ku baana abo bametroni bamu batuwe tubabuulire bawe ennamba basobole okumanya gwe banoonya bamusaba. Nga mpawo ennamba nsaba okutumira abantu bonna abaagala puroguramu eno era nga ebayambye mu bintu eby'enjawulo.
enamba ya Zaituni eri 0752 63 99 11 0752 63 99 11. Mami wange Betty webale bambi era tusiima. Thank you very much. Thank you very much. May God bless you. Namuntu eyanziza okuba nti mutambula naffe n'enkya bwe tuli. Mubeere bulungi. Bye.